ennumba atuliriza ku kibuga ekiyitibwa Kiev omulundi ogw'15 mu mwezi guno gwokka. Ekibuga Kiev bakirumbye enfunda 15. Tubadde tetulinaba kumanya ekiruubirwa ky'eggwanga erya Russia ki, naye nga Kiev bamumalawo. Omusajja ali mu kusesebbula ekibuga kye bayita Kiev. Barrage of missiles, drones. Sajja ayitibwa Omurasha atabukidde ekibuga kye bayita Kiev. Meya ow'ekibuga kye bayita Kiev amuyita Vitali Klitschko asinzira ku Telegram n'agamba nti bannange mu buli omu akkirire wansi, buli omu akkirire wansi. It is a massive attack. Obusajja butuleetedde nate mukkirire wansi mu bankers. Bobadde busaasaana atuuliriza kyokka olunaku oluyise Russia yagenze maaso n'okuba nti era yalonkinze. Zabadde drones nga 50 ne zirumba. Naye toyinza okuba nti weebaliza eri eggwanga Ukraine ebisinga kaakati balina obusobozi obubishuutinga. Era Ukraine President Volodymyr Zelensky yavudde n'ategeeza n'agamba nti ezisinga ku drone zasindikiddwa omusajja Omurasha basobodde bulungi nnyo okulabika nti bazikuba ne baziteeka ku ttaka olunaku lwajjo ku Sunday nga busaasaana. Era kigamba okuba nti yabadde largest drone barrage launched on Kiev mu kaseera katono akayise, yebadde esinga okuba ennene. Basindise drone nga mpitirivu obungi. Ukraine nga bayita mu President Zelensky basabye eggwanga eriyitibwa Islamic Republic of Iran bateekebweko natti, kubanga bagenza okwetegereza nga drone ezisinga ezasindikiddwa ye drone ey'omutawaana ebafuukidde ekyambika wakati mu lutalo gye bayita Shahed. Drone gye bayita Shahed atuliriza nkola ya mu Iran. Kigamba okuba nti ezisinga nkola ya mu Iran naddala gye bayita Shahed efuukidde Ukraine ekizibu. Kakati Zelensky alaajanidde United Nations ekibiina ky'amawanga amagatte n'amawanga ag'omukago n'abagamba nti Iran mumuteekeko natti. Obuntu bwe tuli bubi, Shahed bwe tuli bubi. Bagamba nti 40 basobodde okuba nti babukubye, era bagamba nti air defense system zaabwe zirabika okuba nti zikola bulungi nnyo ekyenkanidde awo. Banansi nti balabiddwako nga beebaza olwa air defense system ze bagamba nti zongedde okukola omulimu ogw'amaanyi, naye nga ekibuga kye bayita Kiev bakirumba okukamala abasajja Abarasha. Ajjukira olunaku olwajja Omurasha ng'alumba abasajja bano abayitibwa aba Ukraine ababadde bagenda maaso n'okuba nti bakuza olunaku lwe bayita the Kiev Day. Bakuza olunaku lwe bayita the Kiev Day. Kiev Day eno atuuliriza abasajja aba Ukraine babadde bajjukira emyaka 15 mwana mugumu kasookedde ng'ekibuga kino kitandikibwawo, era batera okuba nti balukuza buli mwaka. Lwabadde lwa kimpowooze nga bakuza ennaku 15 mwana mugumu ng'ekibuga Kiev ekiri kitegeeza kibuga kikadde kyenkaniddeawo. Kati Russia aga temujja bikuzaayo ku luno wendi. Njagala kubawamba mukuza lunaku n'abafukirira mizero zabadde ziva mu nnyonyi, ziva mu drone na buli wantu wonna. Era bannansi babadde basuubiddwa okubeera ku street ez'ekibuga Kiev nga bali mu live concert, nga bali exhibitions tebyabaddewo. Abasinga badduse basibye wansi mu mpuku ng'ekibuga kikubwa ekyenkaniddeawo. Kakati ennumba zino ez'omujjirano amawulire ge twongera mu mukwano gwaffe okufuna ezongedde okukolebwa ku ggwanga eriyitibwa Ukraine, zongedde okunyinyiitira nga Russia agezaako okunoonya awali ebyokulwanyisa by'abasajja abayitibwa aba Ukraine bye baagala okukozesa okulabika nti balonkinga offensive ku ggwanga eriyitibwa erya Russia. Jjukira Ukraine bagamba nti bamaliriza buli kimu era nti buli ekyetaagisa bakirina mu kaseera kano. Beetegefu nnyo okwambagana n'omusajja Omurasha okumuzzaayo entatinda bamuzzaayo entyaji. Baagala okukola kawunta ataaka ku basajja bayitibwa Russia ebitundu bye bagenda maaso n'okuba nti bawamba baleke okuleka nti babitwala. Kakati nno kigamba okuba nti kyasiikudde eggwanga Russia. Putin nalagira basajja be eggwanga lino balyanguyire nga terennabakulabika nti tukola any counter attack. Era bagamba nti mu tageti kaakati ze batagetinga baagala kulaba nti bakuba amaterekera g'ebyokulwanyisa byonna ebiri munda mu ggwanga Ukraine.
Ukraine byasuubiddwa okulabika nti akozesa okulaba nti azzaayo obubinya abasajja abayitibwa abarasha. Twategedde mukwano gwaffe atuuliriza nga tusinziira ku Pale FM. Twategedde nti Ukraine emaze okuba nti etegeka olulumba Sinziggu. Tetumanyi egenda kulukola ddi naye nga abasajja aba Ukraine bagamba nti bamaliridde. Bagenda kufaafagana omusajja omurasha era nga tanka ziri awo empyattuku okuva mawanga aga Bulaaya ziri 223 bamaze dda okulabika nti bazitegeka. Mulimu tanka ey'Amerika ey'omutawaana gye bayita Abraham M1S ebagirese edda weera erindiridde kulabika nga etwala omurasha tezinatandika kulwana naye nga Abraham weeri kakale tanka endala ey'omungereza gye bayita Challenger eyo naye eri awo erindiridde egamba nti gira tutandike. Ukraine egamba nti essaawa yonna tugenda kukola counter offensive, tugenda omusajja kumuzzaayo. Asonga tutegedde nti tanka ezisinga okuba nti ziri redde mu kaseera kano y'enkola ey'omu German ezo ze bayita Leopard 2 bazitegese edda zaagala kulabika nti zizzaayo omusajja omurasha wakati nga nenavugisi mufungize akigamba okuba nti n'ennyonyi bazifunye edda eya defense system bazitegese edda ebimotoka ebirwanyi okuli kibayita Bradley eyo nkola ya mu America ekimotoka kibayita Bradley enkola ya America bakitegese bagenda kuzzaayo omurasha era omurasha bw'obadde olyawo ng'olowooza nti obusajja bwamaliriza olimba US Bradley weeri kakati ekimotoka ekirala eky'omutawaana kibategese kibagamba nti bagenda kweyambisa okuzzaayo omusajja omurasha bakiyita the German Murder weeri the German Murder weeri bagamba tugenda kulabika nti ogikozesa okulaba nti omusajja tumuzzaayo. Emmundu endala ekika kya IFVs okuva mu mukago gwa NATO kigamba okuba nti ezo nazo ziri redde mu kaseera kano. Emmundu 150 mm ammunition izo zonna bamaze dda okulabika nti bazitegeka. Himazi long range artillery ezo nazo zategekeddwa dda weeziri akigamba okuba nti abasajja bano bakisoka nti bazikozesa. Songera omungereza United Kingdom abangere basindise edda emizinga egy'omutawaana gye bayita Storm Shadow. The Storm Shadow ezo kigamba okuba nti zigenda kweyambisibwa nazo mu kulaba nti omusajja omurasha bamutwala nga navugisi mufungize. Mu byonna tutegedde nti wakati nga Ukraine beetegeka okuzzaayo omurasha ebitundu bye babawamba kuba byeddize omurasha akitegedde ne yeekengera n'agamba nti bano baagala kuntwala ebyaddala nyina kwetegeka kakati kamba kube bubi nnyo abakuba buli lunaku ekibuga Kiev akiri bubi bano bategeka kulumba naye ate abamalawo lwa buwoomi mu kibuga ekiyitibwa Kiev. Gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga.